Inga njagala kubuuza muhozi mukama antwali kubanga ensonga peni professor agenda kusomesa Malawudi mulina professor abantu banyiziza wano wali wamanyidde mu mpangire muhozi ekigambo Malawudi kitegeeza ki omuntu ow'amagye ali trained atatya biduduma omuntu atalina kyatya kendeza bimenjo omwana nyiza kono bugundi butima ku TikTok omwana nyiziza oli angambye mubajje wagira muhozi kakati nkola ekiramo ku radio BTFM sibi akabampane zinava iranze nziyo nenjogera ku Bobi Wine nebanyega soko sirike bajo events atamumanyi ye musajja w'ekigambo kye zenze kajja ku radio nenjogera ensobi opposition ompulira mwandigambye negula wa mwandigambye njogeza kabampane nenze amazima ngogera nga bwe gakola ki kati nkola ekiramo muliranga bajja agudde ddalu kino kyoga sala between katonda wange newe banga baganti okuwagira muhozi ke kizo omwana wange ngulungu agenda kufa omwana oyo afanga katonda bolabanga nyononese biri ku record okuwagira muhozi mukama ontwalanga nengenda mu nyumba yange anagambye omwana ali wano ku TikTok anyiziza gwe bagambye muhozi akwetaaga nzate simanyi kakati lwaki bantu munsi bako ku TikTok ba munsi bako kati ekintu kyendisemba yokola mu busiru bwange nga mugamba ndi musiru nga muganti budget ayina mugongo ngaye muganti bajja akyuka siri wagira jeno muhozi bajjo numa kuba president ngulume siri mu kati gende kumulama mazokole ekiramo nenkabanuka balamusa abantu abawuliza BTFM mbalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo abagenda okuwuliza programu ya leero abasirusiru sagala mugiwulirize kuba ya magezi nina ebyama byengenda okubotola olwa leero abana byase ebyama naye wesibe bbiri oyase ebyama ngo bigenderimu abawuliza leero kwa programu eno yesinga okuwuliza olunaku lwa leero abagezi bokka abategeera benjagala babere ku programu mbana abasiru okuba n'abasirusiru miliyoni 4 mbana abagezi babiri kale kuba sijja kukkiriza nsi yange benji sijja kukkiriza nsi yange weekend sijja kukkiriza nsi yange ngegenda nze bajja alina omwasirika kati mwana mwana mwezi clever ji avude weekend abantu bagala bintu bibakyusa bulamu bamayanja yabakowa n'okuzika hamfulete yamuziise ensonga mwamayanja yamugoba mu bintu abawagizi ba mpuuga emasaka obalabiddwako nga basalako omwogezi amyuka omwogezi wa North West omufumbiro ne bamunyigira mu kasonero nga nti why wesonyiwe empuuga muveeko n'ebirala awiikeeno tulaba mpuuga ne Bobi Wine ensonga zikyagenda maaso n'okubanga zitambula okubanga beerumaaluma n'ebino nebiri mpuuga yakyaddeko Wakatikkiro abo ne bagamba nti balinaye Katikkiro ataakoze atya ne bagamba nti omuntu mbaka mpuuga n'essenyu bali mu lubiri tandikira ku misinde gigassa abantu ndabyoza emisinde gya Kabaka nze ndi musajja muganda nze Mukasa Andrew neddira Nnyonyi banzi kaseta bajjo mukono n'emyaka 34 owetera ku midala gya Mbizi amalalo si masimeting ompulidde bulungi abaana batunda ettaka zali yika 10 ne baleka watano ku 10 natano ku 10 bajikaya ne bagana kusengulawo malalo ati kingano kola ebijje ebyo nzadde abaana bangi njagala abaana abo bakule baganye wano wali waffe twasigaza ttaka n'amalalo si masimeting omwana oyo akulenga amanye nnaku aleme kubadde bekkalu nga bataata we kibakola tuloza nti sina sente zikola malalo tewalwako ku sente tewaliako ku sente asade ku sente abazitunda bonna bazinywamu omwenge ne bafa sirimu n'abamusaabaziika bala bakafa obusungu bwene n'abamusaaba bakola ki kakati omuntu awuliza programu eno ku BTFM ebintu bikyuka bwe mubanga muli wagagga ewammwe toweragira ku banako sira n'embeera ekyuka embeera ekola ki kati njagala abaana bange bakole embalagano wano weewammwe baleka watano ku 10 n'amalalo simaki amazzi gayita mu bafu kati gwe kulotunda sisobola kubikola kubanga kyabulambuzi nakifuula kyabulambuzi eri abaana kubanga njagala nkulage kobenga oli mwana wa mukulembeze ng'okuze buli kimu bwekiri taatawo bwafe ebintu bikyuka gwampuliza ku BTFM mulekerawo okuza abaana nga mubawa bbaga ng'omwana kyakusaba ky'omuweerawo ekyo kyabusiru nnyo nze nina abaana basomera ku Yohana abalongo ne basobola okuba ne bagala taata tuwe kinembaga sikirina zisente zimbuze omwana mukuze ng'omulaga nti ensi nzibu abazadde muganda muteeka ne mukuza abaana ne mubawa easy life nga mulunga abaga nti mwaba bayinako obuyinza kati mabozaala omwana n'omuteeka mu nsi katonda yamusigazaako obuvunaanyizibwa gwe kyolina okolera omwana oyo kimanyi kumuwa good education na kumukuliza mu ddiini kyekyobugaga kyoyinza okuwa omwana emisinde kakati pulogulamu eno engeri abantu gye bagibeerako tukuze abaana bano nga tubalaga ensi nzibu
nti nze kitawo ndi mugagga naye bwe ndifa nze mba kitawo agenze kati matuli wano babiri mu studio bwenkera nefa wano ndayiraga tosobola kuwerayo mwana wange n'omu ekisoboka tosobola era ojja kukwata akazindalo mulumbe okuba enduulu wetemye ebintu kasambwe naaba naakavunda wiiki emu abaana bange abawala bagende ku street betunde nga ndinga atayina mikwano that's why omuzadde omugezi omwana omukuliza mu Katonda nakumuwa buyigirize okitegedde bulungi kakati akalowoozo ka leero abazadde mulekerawo okuwa buli mwana kyakusoba ku speed omwana takuteeka ku pressure omwana bw'omukuza tomusuubira mu bugagga omwana muleke atandika obulamu obubwe kale tugende tusimbudde n'emisinde gigasa abantu bannabyabufuzi mwenna ababeera mu ntalo z'abakulembeze bamwe b'ebyobufuzi muli bawumba tuutu nze mukasandulu gwe mulaba ku BTFM nzize nga nnwanirira ekintu kyenjawukana mu opposition eyo credit kuba engalo zimpe kuba engalo nga bakuwulira nabagamba mu politics temuli permanent enemy temuli mulabe wankalakalira era singa bannayuganda tuli bagezi twandibali tulaba ku milirwana e Kenya Raila Odinga ne Ruto ne Uhuru Kenyatta baddawo tebakulimbanga nti mu politics Mpuuga ne Bobi Wine Ssenyonyi bewala n'ebituufu mwe zinendiga ezigoberera ze ziwumba tuutu bwe zijja n'embyoga nga bigaa nti bajjo walidde naye kati njogera mu bagezi naye kuzina abantu bagenda bantegeera ndize gwe basigasa abagamba kibatayagala kukola ki kuwulira nti Ssenyonyi Mpuuga Bobi Wine beemanyi nnyo okusinga Kyakaali akuba Kerere wansi ate abantu baagala nnyo ekintu kirimu competition Bobi Wine akubye Bebe Cool akubye Chameleone eccupa ebyo ebintu ebiwanga ate biba bya buwangaazi ndabye Mpuuga ne Ssenyonyi ku misinde gya Kabaka former leader of opposition ne acting leader of opposition nga nabo baagala okufeekinga simayiro yaabwe mu bantu nabo bazanya akatemba wa bali mu katemba abasajja Mpuuga atunuddeyo omutwe ne Ssenyonyi atunuddeyo omutwe okujjayo ekifaananyi nti waliwo ekiriwo naye nga mu mazima agaliwo Mpuuga ne Ssenyonyi ne Bobi Wine bonna family emu gwogamba tewali kiriwo era bagenda kuddamu mu bintu bibiri mpuliriza quote me right manyi okunkotinga obubi ne mubiteekayo ebintu bibiri Mpuuga agenda kudda Mpuuga ne Ssenyonyi ne Bobi Wine bakwatagana nga tetumanyi Mpuuga bw'atakola kibiina kya byabufuzi ompuliriza bulungi Mpuuga taliva mu Nuupu wagamba wiiki ewedde wano nakufuna bulungi n'ogamba nti Mpuuga kyaleeta kati nkikubuulire kimbuulire nkikubuulire aleeta ki nze buli lwenzija ku radio nenjogera ku kintu nga kisazaamu era yali tekiniiki kutaasa Bobi Wine na Mpuuga byayogera baleme genda kuloga head era bwe namala kuvunga nakava ku programu wano Ssenyonyi yagala nakola statement nti betu bijjeeyo bajjo bakuwuliriza nnyo okutuuka ku ekyo bwe nava ku beat ate olaba prime minister bampuliriza state house kati yonna eri kuno eteza amatu nziteri atampuliriza mu ggwanga Ssenyonyi nakola statement n'agamba kati ebintu bya Mpuuga tubivuddeko tugeze ku kirala bakyogera after this program naye Mpuuga ku busungu bwe yayina yali agenda okusumbwa kyama yali kateka nkuwa ekyama olina obudde togenda mu bulamba mpa ekyama mwena bannayuganda kano kakiripo mu kasale for future reference bwe mba nnimba nfe tuli okubunkenke bannange President Museveni tibihawula Yoweri Kaguta yava ku Kyagulanyi mpuliriza bana byogera nnyo saagala ati bwe buzibu omuntu abakuwa information n'okayana bannayuganda munze mu kasaalifunsi ndi mwana wamwe banzika Seta Bajjo Mukono Museveni yatadde Bobi Wine okukola laale nga bw'ayagala Museveni yakkiriza Kyagulanyi okuddamu okuyimba obijawa nze Professor Bajjo wemba nnimba nfe Museveni tagenda kuddamu kuba Kyagulanyi tiya gas njagala tukkirize togeza n'okwata ku konso manyi gwe totegeera omuntu aba asomesa abantu ng'obijjako Museveni kyali mu kukola baamugamba nti Bobi Wine talina kiddako muleke ayimbe muleke atambule naye agenda mufuliza kye bayita leader of opposition Museveni okuleeta etteeka ly'ebisiyaga teyabireeta mbu ayagala nnyo Uganda
bamwa report ne intelligence nti abasiyazi bafandinga Bobi Wine kati mwana sagala kuncankalanya bwe yablocking abasiyazi mpuliriza bwe yablocking abasiyazi naye tekali ebisiya kati yabireta mbu ayagala abaana bafe kali kyo morozi yakikola lwa busungu bamwa report nti abasiyazi wa Bobi Wine ki yamublokinze mu nfuna y'abasiyazi okusinzira kunoonyerezayo baje professor kati Museveni kyaddako kukola next move gyagenda okukola opposition agenda jijjako ababaka agenda bajja kati musobi nupu gyagenda okukola kudda mu kalulu ka Museveni agenda kwa Bobi Wine ababaka 20 oba 15 Bobi Wine abenga talina leader of opposition kati lwaki Museveni aleka Bobi Wine alimbe ayagala ddemu afune ssente mu bivulu kubanga leader of opposition office yeyimirizawo pate omuntu wakutoleko leader of opposition obate chakristo pate batayina wekola ki wenywerera kati agenda kuleka Bobi Wine adde mu bivulu Bobi Wine wadda mu bivulu bamukiriza akuba enkuŋŋaana kuba Museveni akimanyi nti Bobi Wine bw'okuba enkuŋŋaana nkuleka abantu abatolina kyogenda bakozesa yensonga lwaki yalonda muhoozi CDF bwe yamaze okuteeka mutabanyi we mu defense n'amanya nti kati security ndi bulungi kati aba opposition naddamu n'abawa enkuŋŋaana nti kati security eno ya muhoozi nga CDF yegenda okontrolinga Kyagulanyi ng'akuba enkuŋŋaana togenda kuddamu nga baganda Bobi Wine okuba olukuŋŋaana lwaki akikola bw'atyo nti Museveni akimanyi bulungi yagaba parliamenti yasalawo nti gwe Hilda Mani yitabu gwe toyitawo kakati omulama gw'akalulu ka 2026 kana akalu kabera bino byabongo kati mankwatako mu TikTok e freezing bino byabongo nti akalulu ka 2026 Bobi Wine bagenda muwa percentage nga 15 ku 20 okulaga abantu kyalina kiddako that's why bwenzija ku radio nga zino nembaga bannange tuve mu ntalo muve mu mpuga Bobi Wine tudde ku ground tukole strategy ejjako Museveni badda mu kunvuma nti walidde abantu bakyogera nnyo nti baga bajiwalidde nabo boyogera amazima gana ag'omunda ate nga kye kituufu njaga bannange video eno mutereka video eno erimu ensonga 3 Museveni agenda kubba nnyo Kyagulanyi akalulu agenda mu leader of opposition amukirize olanga kyamuza mu bivulu ayagala mutege ku level mu ne bebe kulu kane Kyagulanyi kyali mu kweraliikirira Kyagulanyi tali kanaku zino Kyagulanyi bamukiriza okuyimba nenda sobola kukiriza kuyimba because bwayimba abaze ku level ya kamiliyoni naye soko leka nkuwa professor Zembamba soko sikike omusajja okuyimba kali lwaki ati bamukiriza anti kati Museveni yakibazi yamaze kola political momentum omuntu yene yawa Bobi Wine okubeera mu ntalo mpuuga simanyi yalidde yakoze eki ye muntu asudde opposition ye Uganda kakati Museveni ekibalo kye kiri bwe kiti nti bwakwata Kyagulanyi n'amuleka n'ayimba nga buwunzika topic topapa wano wale ekinyusi kya program toyina gyodduka giwunzike nga bwakwata Kyagulanyi n'amuteeka ku level emu ne bebe kulu abavudde mu presidential race Bannayuganda bino nze mbyogera am the only son of the soil gwe mwasigaza ayogera ntegera ku am the son of the soil omwana wa era nakino kanki bagambe omuganda yenna omuntu yenna asaba Kyagulanyi okugwa mukugwa kwa Kyagulanyi ogenda kubona abona nnyo kuba yabadde agamba ku basajja bano ontegera bulungi kagambe kano kadimo kategeera omuntu yenna asanyukira enjawukana n'entalo eziri mu nuupu oba ziri mu opposition mu Katonda mukalera nkubulire kati Besigye yakomyewo namulabye yentunga kati Besigye ali mu kwetereza fe tuli mu mpuuga walabye w'omuwolo kamujawade Dr. Besigye kituufu saawa zo katika nkuyigiriza ebyobufuzi kati mukikunze ndi professor saawa zonna ebyobufuzi bya Uganda bikyuka yali Darling n'afuuka omukyayi omanyi lwaki siina side ku side ya mpuuga ne Bobi Wine kubanze politics taneemazaamu nakula leero ja kukuba nnyo mpuuga enkyosanga empuuga nga yakuyamba okubenyeraza sikyavuma Kyagulanyi sikyavuma muntu yenna sikyavuma Dr. Besigye ze nakula ne President Museveni gwenvuma kwaki ekizibu kyange ati mpuliriza nti President Museveni lwaki muvuma awulira obusungu ave mu ntebe nze Kyagulanyi bwanfuga sinyiga mpuuga bwanfuga sinyiga Besigye bwanfuga sinyiga lukwangu omuntu yenna kasaba nga wa United Force of Change nange libwe nkufuga kadi mano bwonfuga ekizikani kubira ekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda fa abavubuka abato babajjo myaka 3 mwena twagala kulaba kibayita change mu kulembeze mupya ne waba mulalunga nga bajjo ne waba mutabanyi okadiba
ne waba nubianiri oli mulalu anti mumpita anti ngala nzijogera amazima n'anti badi yagweddalu kata ekizibu kyaffe president Museveni kingi program eno mugibaako ekizibu kya Uganda bannayuganda baagala nagamba mu Bayibuli nti abantu baako wa Katonda kadima obeera n'omukazi omunotuka n'omukowa n'omwongerako okubiri kadima osobola okukowa mama ono ekitawo n'obavira n'ogenda n'ofumbirwa kati Museveni yanigwe batakoowa kakati omukisa gw'omwera mwandibadde munkwatanga akati k'ekibiriiti bino nsajja ne mbibagamba ne mbaga nti Museveni agenda babonyabonya bwati ne bwati ali nange bankuba bigamba bajjo yalidde kale nga abantu najjawulira bigamba bajjo yakoze eki walidde kakati conclusively opposition Museveni yagamba 2025 tajja kola ki tajja kubaawo era akituukiriza tumuwa obugalo atuli musiru opposition okuva bisanyo kadima wangambye nkubenga etegeeza oli kanyampi bulijjo wangambye nkubenga kakati mbadde nkugamba nti nsaba mwenna abampuliriza bino tubijjemu obusirusiru n'obugwagwa nti ono yalidde buli ayogera amazima yalidde lwaba nenkera saawa zino nenkwata nengenda nendeekalaka asabaga Museveni yamuguze nti bajjukira biwali emabega kakati lwaba tebasobola kusonyiwa byemabega nti babere mu nnaku yaabwe omanyi bakinkugamba bwe nti tuve mu politikisi w'okucamuka tuve mu politikisi wa social media tuve mu politikisi w'enduulu bannayuganda mwekabire mugambe nti woowe omusajja atusinga amagezi nti woowe omusajja atusinga ki kakati mwe muyombe mubere ku social media mwekube ng'oli ali mu kupulaninga myaka mirala 5 ali mu kunyweza mutabanyi we kuba ekibalo kya Museveni kiri nti Museveni akoma 2026 okufuga Uganda 2023 muhozi yajja fa abantu abandi badde bazukusa obwongo tuvudde tutya mu ntalo tukwataganye tutya nga bannayuganda abanaku abatalina bumundu abatalina ssente tubeera mu kwerwanyisa ngenda okumula nsaba kubuuza kabuuzo tuba mu kwerwanyisa olina abatabani bameka nina abaana 7 abalenzi oyagala bakusikire sagala bansikire oyagala bakole bati zimulekwa nze kyenakola kati kankubengalike ku bintu byange byenkoze ngenda bikufa nga mbiwadde banaku abaana bange mbawadde education na ddiini kyekyoka kuba omwana n'obomulekera amayumba era agatunda omwana we anaabeerako omukulembeze w'eggwanga kinaakuyisa kitya era ng'omuntu wa bulijjo kyogamba kakati bino byansikirano ab'enkyukakyuka wena nakano mu kalikodingi bw'olaba ng'omuntu ng'ajja ku leediyo ng'awaana nnyo Kyagulanyi ng'avuma nnyo Museveni otaba wankyukakyuka aba alina byabala naye bw'olaba ng'omuntu nga bw'ajja ku BTFM ayogera ku bannakazede b'eggwanga abafiira mu malwaliro ayogera ku nguudo embi ayogera ku nguzi ng'akuba nange Museveni ky'ekizibu ky'eggwanga ompulira oyo ye muntu ayagala yamanyi obulumi bw'olimu tumaze obudde bungi ne tulonda bannabyabufuzi abatukyamuwukiriza okufuna ebyabwe mube mupi bannupu ng'oggyeko Seggirinya njagala ompeyo omuntu eyakoze nga Seggirinya bonna baswazizza opposition okukola kishoyogerako ng'oggyeko Zaake Semuju Seggirinya newe opposition Semuju Zaake Semuju Seggirinya teri bas nti ekintu ekisudde opposition bibana abaka ba parliament abajjudde omululu mukugabana bakwatagana n'enyale ompule babaawo ssente ziisibwa mu parliament bakwatagana n'enyale naye bajja ebweru nga beefuula abatayagala Museveni twetaaga aba opposition abatya Katonda mu mutima nga bajjo ntinze byenjogera mala kusaba Katonda bwe nali nzira mu bantu saakola ndagaano n'abantu najjukana Katonda gwa Katonda yandaba kyendiko bandi kwalaali oba ndi mufere omuntu ali kwalaali abatayagala kabampaane naye opposition balina akatiba genda ku radio wane nnyo Kyagulanyi genda ku radio ovume nnyo Museveni naye nga tebakoze ku bintu bwakati mbulira tumaze emyaka 4 terife aba opposition tetugezezako kukyusa bulamu bw'abantu bano tubazanyira ku emotional intelligence zaabwe kuyisaawo byaffe bye twagala omunaku ajja mu struggle ne yeefula nti munaku munammwe bw'agenda mu parliament ne yeerabira abanaku kakati mu abalonzi nze sigenda kudda mu kalulu ka Museveni siri yesimbawo ebintu ebirindeteyo kwesimbawo ng'omunyankola avudde embalala yeesimbye wano siri tribalistic manyi lwaki ekyo nsobola kigendako liba jjoogo ompulira bano kyebamba kadima ekyo ndyesimba mu kalulu kaani naye without that akalulu ka Museveni siri kagendamu kubanga it is a scam Museveni Electoral Commission yasalawo ababaka bagenda okuwa yasalawo percentage gyakuwa ekyo le president wajja kifuna for example nti ng'ekya Electoral Commission president walijja mu buyinza yagenda okugironda kakati
bana Uganda bampuliza no ready etuka wala de Masaka mwangamba mubako nnyo mbegayiridde mu abagenda okudda mu kalulu temugeza ne mukomya wa maleba amakalu ekizibu kya Uganda nga tuvudde ku Museveni yefe babajjo ekizibu kya Uganda ye kansalawo ye LC5 ye MP wo ye RDC wo nti bobanga olwanyisa Museveni soko mutemeke emirandira temuddamu kulonda bantu batalina mugongo batamanyi nnaku ebaluma mwabagenda okugenda mu kalulu newe baweevu etya nganze bajjo Kyagulanyi yanyimiridde mu mugongo naye nga sigenda kubakolera temumpanga akalulu kadima no ndi serious kweno issue sebo mpulira newe banga nze bajjo njogera nnyo ku radio ku biti ensi neewuliriza nga munda wasina mutima gukyusa bulamu bw'abantu temumpanga akalulu bwogambye mbegayiridde awo nvudde ekizibu kya Uganda nga tunatukana ku Museveni yeffe abannabyabufuzi abayaye abendonyeza ebyaffe nekano kanka bagambe mbegayiridde ku mulundi guno temuddamu kulonda bumasiikini akantu akata mpuliriza kale nganti ze ngabti baddamu kulonda bumasiikini mulonda abantu nga tagenda gaggawalira kummwe nga alina kye yeekoledde omwavu amenye omwavu yerabira ennaku kiriga kwana mukazi n'omujja mu kyalo Masaka oba ekyotera n'omuleeta e Kampala n'alaba amataala ayenda nnyo okusinga n'akulidde mu mataala kakati ekizibu kya Uganda bino mbyogeza emotion njagala nakkaaba ekizibu ky'eggwanga Uganda tulonda abantu abanaku amaze otugaggawalirako abatagenda kufa ku bizibu byaffe londo omuntu nga ne banamu obuwumbi 10 ajja kubugaana agambe musibe mu bwahole na kitokolo bino byenjogera biva ku mutima kadima kale temuddamu kucamuka na weevu kakati kankubuuze nze okuwa omusajja oliko bawa akalwerwere abajja Jesse Muyingo yani simumanyi kati Jesse Muyingo awerera abaana bange ku kyalo ateeke eddagala mu malwaliro ne bwabwefudiso bawena ne mu okusinga okuwa bajja w'ebigambo nga sigenda kukyusa bulamu bwa muntu kale kyo muwuliza wa BTF mu kiwulire bajjo ndoza kankole eddala bwe nti nkomewo